Mweno revolution nze ndi muntu atayina mukwano mweno revolution nonyayo fake friend mu revolution yenze. I am only friendly to the cause. Nze cause ye chali wange. Yensonga lwaki leero ndaba nga mbadde nsinika nnyo amannyo n'omuntu oba kulayivuze nga mbeerako sivaako enkya n'onsanga nga twesabula. Omuntu gw'obadde olowooza nti twesabula nnyo oba twewalana ate oluddako n'ondaba kulayivuze nga gyendi. That is me. I am only loyal to the cause ya revolution yeno. Okitegeera? Era nze muntu wobanga okoze ekikyamu nkugamba nti munnange ekyo kyokola kikyamu kitwokesa yenze. I'm that person. Okitegeera? Era nammwe mbagamba however much mwagala videos zange it is okay. Naye temunfuula nti ndi wa kitalo nyonze sina kyendi nsobola okeera ku makya nga ndidde. Okitegeera? Nga ndidde kisoboka ndi muntu buntu nkemebwa nsobola okemettererwa emmeme nenete mamaganzi nenkwata sente. Just wolaba nga message gye preaching egattako gitwale. Wolaba nga ekuwabya gite ate kyolina okukola kimu mbulookinga. Kijja kuyamba obutayingiza nonsense wange mu matuugo. Eyo gye bayita revolution. Mu revolution eno tuyina wings ssatu. Tuyina wing eya ground eya foot soldiers abali ewaka omu wing. Tuyina wing eya media. Tuyina wing eya diaspora abazanya foreign policy yaffe mu revolution. Ebintu byonna byembasomesa wano byonna byembasomesa bivunanyizibwa ku diaspora wing. Ye bivunanyizibwako ezo sanctions zemulaba ebyo ezagundi kani tumulabye Uganda ina byatutte bano be bapushinga ebintu ebyo. Faba media kike tukola tujeri information ku ground ne tujiteeka weeyina okugenda bo baji printing out we bamalo ji printing out ne bagenda ne bakonkona offices ezo we bamalo zikonkona ne bagamba bino kebera ne ku mitimbagano jammwe bye biriko bye bife waffe mufandinga kiki such that president wana agenda akona mu bukonyo. Naye tuyina wingi eri freelancer oba freestyle yo weesanga weekuba naye ate wingi eno tennategeera limiti yayo weeyinako mu olw'ensonga ti wingi eno temanyi mugaso gwayo mweno revolution tegumanyi. Media wing tukola ekisusse ne tuyina okukoma. Wings bbiri ziri only answerable to the president yekka yazivunanyizibwako. The diaspora wing and ground wing era balina n'obukulembeze bwabwe babulina. Okitegeera? Bali answerable ku president si kugwe kwasigwa abalonda. Eno wingi zino wingi za people power movement tetuzivunanyizibwako president yazironda era yabeera answerable okuzikyusa oba okuzirekawo yekka yakisalawo ekyo. Okitegeera? Naye aba media twewadde nnyo responsibilities ne tulisuka we tulina okukoma. Bannange tukendeezeeko we bakuwaana ennyo okudduka tolina kuyita ate oyina kukoma. Toyita wammwe era odduka n'okendeeza speed n'otuuka mu nju n'oyingira. Okitegeera? National Unity Platform evunanyizibwa kufa abantu ba bulijjo kubanga abo ffe tubalonda. Ne w'okuba omubaka nze nkuwagira 100% nkuwagira era ndaba nga sikunyega nange oluusi nkwegatta nako ne tukuba. Naye waliwo wingi nga yo temanyiirwa. People power movement wing yo temanyiirwa. Those are the foot soldiers bavunanyizibwa ku president. Then the diaspora wing naye evunanyizibwa ku president. Faba media batuwe ebbeetu tubeere freestyle. Buli mwa kube kyasobola. Okitegeera? Naye no wing eri so delicate to an extent nti mmwe temumanyi kike muzanyirako because you know nothing about foreign policy. Temugimanyi. Wabula gwokera tuvugibwa populism ye tutawanya. Tishaba nina numbers. Nsobola okuba ne video nekuwa 100 nekuwa 1000 likes. Yes, njikubye ndi wakabinyonyo. No. These are just fake numbers. Ziriku toyina kyosobola ku mobilizing ngo kwesa numbers ezo. Oba yagalo kakasa ntosobola. Njagalo tegekeyo kwekalakasa kumu. Munsi mwoli oba ku ground. Okakasente ze numbers zikulimba. Ziri fake. Ate mweze namba mulimu naba NRM. Wokole kyamu nolabanga bakuwana. Omanya ba NRM be bakuwana. Esa weno Museveni ngali nkuwanagana kintu kye bayita colonialism.
gwe omwana wa struggle ojawa audacity oba moral authority okulumba ate Kawuma akulya diaspora wing nga yina okutambuza foreign policy yaffe ogijawa moral authority saagala manyi twebuzeebuze nze banshalingidde gundi nyingi nnyo okigira nzirina okakasa nti nzirina nesize mu ntalo kambazanyire yemu gwenjangu beyimirire bonna kuba tuli ku recordinga tuli mu recordinga kati gwenjangu ngambe mukati teriyo mukulembeze yali asaba muntu sente kukola kola statement eyo osikwedefendinga gaogambi kola statement eyo siri mu kwedefendinga ndi mukiriyalinga so ndabika nange recording je nafunyeko Dr. Kawuma yali mu green screen. That is called hypocrisy. Woba president wa agamba ati oba amateeka ga revolution gagamba gatya wobanga toyina evidence ku muntu toyina right kwogera kicho oyina okukola kwata omukulembeze yasabye sente ku muntu mukwate omuteeke mu lujjudde omwanike kubanga ebeera nsolima kwata evidence ogitutere ku meza otukambe nti omukulembeze bwati ne bwati yasabye sente kibanga gwe mukomuledi gwampuliza ngo olina baganda bo bangi ne bakugamba nti omu ku baganda bo mwenzi era yafunye sirimu naye ng'okimanyi nti baganda bo bonna balina amanya kiki ogenda okukola ogenda kukwata baganda bo bano bonna obatwali batandika obafumita ebiso mu babakebera sirimu ogenda baleetera trauma gwe kennyini naye oli waveeri n'akugamba nti muganda wo Shama mwenzi alina sirimu ojja kukwata Shama omutwalo omukole ki omukebeze sirimu eyo kye bayita amazima okitegeera naye omuntu senga aleta statement n'agireka ng'eri pending mu bbanga muganda wange oyabeera ayagala mweyuzeeyuze that is called hypocrisy. Tewali atuukiridde mweno revolution. Tewali atuukiridde kweno revolution. Nsaba wingi eri delicate tugireke ekole emirimu gyayo. Munna Uganda eno wingi mugizanyisa mugirabanga ey'okusaaga ne it is playing the biggest role mweno revolution. Ekyo nkibabuulira. Eno wingi yayina okukakasa nti Museveni asalibwa ssente. Eno wingi yayina okusaba sanctions ezo. Eno wingi yayina okukakasa nti ebikolwa ebyakolwa mu 2021 tebiddamu kukolebwa. Tuddamu ne tufuna akalwa kali free and fair. President watali Daniel Kawuma the doctor yayina okukakasa nti atambula ku offices zonna zonna ezo n'atuukiriza emirimu gya president mu diaspora. Oyo ali mukubwa leero. Era abamu muli mu comment section muwaana mukolera ani nammwe omuntu waba asobya tomuwaana nze Shama wondaba nga nsobya tompaana ngamba Shama oli mu kusobya oli mu kwokya ngamba ekyo kibayita revolution naye okuba nga oliroyo ku Shama mbwayogera ebikunyumira nondeka nange nengira ne mumpaana then ngenda kwesa excitement nsaba omuntu waba tumutegeeze eno wing it is not answerable to anyone woba yo mukulembeze yali decent mulete ku meza tumwanike kubanga this wing is only answerable to the president. Museveni era ali mukulwana kintu kye bayita colonialism. Tugenda mu trail gye tugendako mu campaign dala Daniel Kawuma agenda kusolicitinga atya sente oba mobilization eyo okulaba ntufandinga campaigns zaffe nga mumwononye agenda konkona atya offices zino atwaleye ebintu bye twagala mu offices z'abana abantu nga mwe benyini aba media mumwekubira bannange mukolerani but nzize kuwabula but the next time it is going to be a face off. I repeat, the next time it is going to be a face off. Tugenda kwambalagana. Ekyo kyo nkibabuulira nze siriro ya ate siina kyali. Ebyange byebyo. Mwetereze tumanye authority eyo gye babawa mutegere weeyina okukoma. Ekola mu NUP naye mu People Power Movement tekola. These wings are only answerable to the president. Only answerable to the president. Batunyonyola we bagalidde. Wewa tebagadde tekibitukwatako. Wabula ebintu bye bakola tubiraba nga bitandise okukola. Era tugiraba nti ekola. Then gwani atandiko back counting accountable. Never. The next time gugenda kuba muliro.